Ssaabayeekera Dominico Ongwen olwaleero amaaso gamumyukidde mu kkooti y'ensi yonna etuula mu kibuga Hague ekya Budaaki bw'asimbiddwa mu kaguli ka kkooti eno okutandika okuwulira emisango egya muggulwako mu 2005. Ongwen avunaanibwa emisango 7 ng'emisango 4 gya bikolobero bya ntalo ate emirala 3 gikwata ku bikolobero bye yakola eri abantu omuli obutemu n'okutuntuza. Ono ye muyeekera asoose okuva mu Lord's Resistance Army okuvunaanibwa kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo nga ne mukama we Joseph Kony kkooti y'emu emwetaaga. Kkooti eno osoose kwetegereza obanga ddala omuwawaabirwa ye Dominic Ongwen era oluvannyuma bamusomedde emisango gyonna egimuvunaanibwa mu lulimi lw'ategeera. Omulamuzi Ekaterina yasomedde Ongwen emisango gino. Kati oludda oluwaabi lutandise okunoonyereza n'oluvannyuma kkooti yakusalawo lw'eneetandika okuwulira obujulizi obulumiriza Ongwen ku misango gino. Ongwen yatuusibwa mu kaduukulu ka kkooti y'ensi yonna ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okwewaayo eri abayeekera ba Sereka abatigomya Central African Republic. Bano nga be baamuwaayo eri amagye ga America agayiga Joseph Kony mu bibira by'eggwanga eryo. Yawambibwa abayeekera ba Joseph Kony mu 1990 bwe yali agenda ku ssomero ng'era bano baamutendeka obukambwe bw'abaddeko. Kati kkooti eno yeetaaga abantu abalala 2 okulika bwejjungira Joseph Kony ne munne Kkooti Odhiambo bavunaanibwa emisango gy'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'okuwakula entalo mu Uganda, Central African Republic